nange nali nina essimu yange awo ya smartphone nga mpa namba ya mukyala. Nasooka ne muweereza message ennaku nga 2 nga tanziramu engamba alabika tajja kuntwala. Kati olwokusatu nanziramu n'angamba nti weeyogereko kubanga oba okola application nga kiraga ng'omanyiko ku luzungu. Neneeyogerako awo bye neeyogerako n'angamba tugenda kulondamu nja kuba nkuweereza message oba gw'onooba oyisemu kuba bali bangi abaagala ki omulimu ogwo. Lwali lwakusatu omukyala oyo nampeereza omusajja n'asooka nkubira essimu gwe eyanfunira ogwo omulimu n'angamba omukyala akusiimye. Kuba ebiseera ebyo nalinda kabulungi singa kati. Bwe yaŋŋamba nti akusiimye n'omukyala nayinini nankubira essimu. Omukyala bwe yankubira essimu n'angamba olunaku lugenda ba Lwakutaano driver ajja kujja kukime. Kati bakyala bannange ng'omanyi odduka mu maka. Nali sikkiriza driver kunkima mu maka mu kyalo wano we nali mbeera. Namusanga seeta n'antwala. Amaka gaali Munyonyo. Driver n'antuusawo n'akuba eŋŋombe. Nasangawo abakozi baali 3 ne baggulawo geeti. Ne nnyingira omukyala saamusangawo yali agenze kukima mwana we ku ssomero. Omukyala n'akomawo. Omukyala bwe yakomawo ne bannyaniriza ne mmubuuza ne mweyanjulira ne ngamba ogenda kukola mulimu bwe guti ne bwe guti. Luumu eyo gye nali nsulamu omukyala mwe yantwala naye nga luumu enninaanye teggulwa. Era bbanga lye namalayo lwali tewaggulwa. Nga buli omu yeebuuza ffenna abakozi nti eno luumu nga tekola ki teggulwa. Kati gwe wali osula mu kisenge ng'osulamu wekka? Nze mu kisenge kye nali nsulamu nzekka. Bano bakozi banne abalala baali basula wa? Baali basula wamu mu kisenge ekimu kuba bba emyaka gyabwe gyali nga tegyenkana ng'egyange. Wali mukulu wali muto ku bo? Nali mukulu ku bo. Kati bo nga basula balina gye basula nange nga nina gye nsulamu eyo luumu. Kati waliwo luumu yali enninaanye nga teggulwa. Awaka wali mu maka amalungi ageeyagaza ageegombebwa buli muntu. Nali simanyi kufumbira ku gaasi, ekyuma ekyoza engoye ekyo kimashini ekyoza engoye byonna kugamba nalaba birabangako. Juice gwe bakubira mu bulenda nga byonna sibimanyi bisinki nga we mumanyi amaka g'abagagga. Kuba nze ndi mukazi munaku eno gye nava nga nfumbira na ku kyoto kyanku. Nga sibimanyi nti ndibirabako. Naye nenzimba nga ndaba bwe ngenda okunaaba ndaba neeyongerako kugejja nga si bwe nali. Kati bwe nagenda ku famasi eri awo Munyonyo nensangawo abasawo ne mbabuulira. Abasawo ne baŋŋamba eyo nsanja bavu twala ddagala lya musujja kuba nagenda ku famasi tebanzigyako musaayi. Nenzirayo nemmira eryo eddagala omusujja ne gubanga ogukendeera naye nga nnyongera kuzimba. Kati we nayongera okuzimba n'ebigere n'amagulu ne gazimbirako n'ebigere. Kati n'akubira driver oyo mukama waffe n'agamba jangu omutwale ku ddwaliro liri Ebbunga kuba we baali batujjanjabira. Kati nange ate bwe natuukayo era nabagamba muno nzimbye bo bwe banzigyako omusujja banzigyako omusaayi ne baŋŋamba. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi. Olunaku lwa leero tuli Bukerere tuza okukyalira ku mwana muwala Sarah. Sarah yankubirako akasimu abakyala musembere wano mwenna abakozi mubenga muwulira emboozi eno. Agamba nti ebimu ku bikomere ew'omugagga gye yali akola bwe yavaayo yazimba obukyala. Mukyala muzadde alina omwana nga bw'omulaba yeetaaga okubeera ng'ayambibwa.
Tugenda kuba tunula mu mboozi ye olunaku olwaleero ate tulabe butya bwe tumuyamba bwe tuba nga tulina kye tusobola omuyamba nakyo ekisinga ate tubeere nga tukimukolera. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kutwagala. Aba Platinum Wellness Spa banteekamu omusayi kulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Baganda baffe Abanachoti Hub bakugamba nti gweyagala okusala ku mugejjo bakubireko bakuwa amajaani gaabwe ogeeyambise. Sinyo mukwano. Hi, how are you? You are fine. This is your mommy. Okay. Banayi mukyala. Tumaze ne tutuuka. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi abakyala munkubire kasimu nabasuubiza okubabeererawo n'okubayamba. Tuwulire ku mboozi yammwe. Emboozi yammwe eri etya? Abaana abakola mu kiyumba, abaana abali wano nga wakolako ku bwa maidi. Tulabe emboozi eri etya tusobole okutegeera ensi bw'etambula. Banayi mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusiiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabadde ku mazaalibwa gange olunaku olw'eggulo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna abampeereza obubaka nti nabufunye neyanzeege. Olunaku olwaleero nga bwondaba wano ndi ne mwana muwala Sarah. Sarah si mukyala mukulu lwakuba nti ndowooza embeera emufaananyizza bw'eti. Nsanyusa okukulaba. Kale Hadija Kigozi nange nsanyusa okulabako wano eno mu maka w'embeera. Abalabi ba HK Media mwenna mbalamusizzaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kusiiba, mwebale na kwagala Hadija Kigozi. Nawulidde emboozi yo ne mpulira nga n'okutya ntidde. Ebyo obuzibu Hadija Kigozi bwe mpitamu. Nina awamu we nakolako mu nnyumba mu kikomere ekimu. Njagala ontwala empola omuntu atulaba asobole okutegeera emboozi yo ku ntono. Nasomye obubaka bwo ne nkukubirako ku ssimu. Ng'ogamba nti wali olina amaka agamu g'okolamu ag'omugagga Emunyonyo. Kati wagenda otya mu maka gano? Hadija olw'embeera gye nali mpisibwamu mu maka gange teyali nnungi. Tunula mu kamera tofaayo muzindala okujja kuba teyali nnungi. Nensalawo embeera gye wali oyisibwamu mu maka ago wali mufumbo? We nagendera okugenda eyo okukola nali mufumbo. Ki ekyakulemesa obufumbo? Hadija balinamu obutakkaanya ne taata w'omwana wange ono. nga bamanyi abafumbo we babeera. Nga embeera si nnungi ne ŋŋamba kannoonye ku mulimu nkole ki tandika okukola kubanga mwalimu okukuba okutulugunyizibwa ate ng'enkuba si nnungi. Nali nkubwa nali ntulugunyizibwa nga bba waakukuba. N'omwana wange ono omuto yabirabanga. Ngakubira ki? Olumu waabeerangawo obusobyo butini n'omugambako n'ava mu mbeera n'akukuba. Kati we baasembayo bakyala bannange natwala omwana ku ssomero olwo n'ennyongezaamu emitwalo 3 ku ssomero. Ebizibu embeera gye nali mpitamu ewaka naneesookayo ku ssomero baasasasooka mutemyako baasa n'amubulira ssente ze bawaayo ku ssomero. Bwe yadda yatandikira kukukuba. Kwegamba wayongezaamu ssente za fiizi ng'oyagala ofuneko ng'omukyala. Wonajja ez'enviiri woneerabirira byonna. Yankuba bubi nnyo ku olwo n'agamba bwe yamala okunkuba n'agamba omwana simanyi bwe omwana akyakijjukira nti jja naati olaba maama we wankubire. Nenkaaba nnyo yankuba nnyo nenfuluma ebweru. Ani yagamba nti maama wa mukubye? Bwe nali nkaaba omusajja n'abuuza omwana wange ono nti jja naati olaba maama we wankubye. N'omwana akaaba natayogera. Nga taata we yagamba nti
olaba maama wo wankubye nti gwe okubye kitaawe ate nga kitaawe yakubye olaba maama wo wankubye kati nga n'omwana akaaba n'efuluma ebyeri n'engenda ntuleyo emanju w'ennyumba waliwo ennyumba etulinaanye baali tebannagiyingira nga nannyiniyo yankwasa ekisumuluzo nakifuluma nakyo mpola bwe nava emanju w'ennyumba yange n'engenda n'ensula omwo kati ekirowoozo kyanzijira omwo ekiro nasula nkaaba neŋŋamba nina okunoonya ekyokukola kuba waneeno tewali ggezi lyonna omukazi alina kunoonya kyakkola nva ewaka waneeno naye ng'omwana wange annuma okumulekawo neneŋŋamba sirina kyakkola nina okumulekawo waliwo omuntu gwe nabuuza nti njagala kunfunira ku kyakkola n'aŋŋamba nina asobola okukola ayagala abakozi oyo omusajja ali luddawa bannayo oyogedde ku byokkuba tatusanga wano n'atukubirawa yavaawo wanene waka takyabeerawo ennaku zino tetumanyi oba aliriddawa tetumanyi bwanaakulaba ku mukutu era bw'anaaba ndabye ajja kundaba kuba sikyalina kyenkweka ekimala kimala kati gwe nabuuza yali musajja n'anfunira n'agamba nti naye oli omukazi ayagala omuntu n'akola neweeyogerako ng'osaba omulimu ogwo gw'ogenda okukola nange nali nina essimu yange awo ya smartphone nga mpa nnamba ya mukyala nasooka ne muweereza message ennaku nga 2 nga tanziramu neŋŋamba alabika tajja kuntwala kati olwokusatu nanziramu n'aŋŋamba nti weeyogereko kubanga oba okola application ng'oba nga kiraga ng'omanyiko ku luzungu neneeyogerako awo bye neeyogerako n'aŋŋamba tugenda kulondamu nja kuba nkuweereza message oba gw'onooba oyisemu kuba bali bangi abaagala ki omulimu ogwo lwali lwakusatu omukyala oyo nampeereza omusajja n'asooka nkubira essimu gwe eyanfunira ogwo omulimu n'aŋŋamba omukyala akusiimye kuba ebiseera ebyo nalinda kukabulungi singa kati bwe yaŋŋamba nti akusiimye n'omukyala nayinini nankubira essimu mukyala bwe yankubira essimu n'aŋŋamba olunaku lugenda ba lwakutaano driver ajja kujja kukime kati bakyala bannange ng'omanyi odduka mu maka nali sikkiriza driver kunkima mu maka mu kyalo wano we nali mbeera namusanga seeta n'antwala amaka gaali munyonyo driver n'antuusawo n'akuba eŋŋombe nasangawo abakozi baali 3 ne baggulawo geeti nenyingira omukyala saamusangawo yali agenze kukima mwana we ku ssomero omukyala n'akomawo omukyala bwe yakomawo ne bannyaniriza ne mubuuza ne mweyanjulira neŋŋamba ogenda kukola mulimu bwe guti ne bwe guti ne ssente ogenda funa bwe ziti n'antwala mu luumu gye nali ngenda okusula mu luumu eyo gye nali nsula apartment naye nali nsula wansi oba bye bayita basement nga gye nsula waaliwo luumu eyo gye nali nsulamu omukyala mwe yantwala naye nga luumu enninaanye teggulwa era bbanga lye namalayo lwali tewaggulwa nga buli omu yeebuuza ffenna abakozi nti eno luumu nga tekola ki teggulwa kati gwe wali osula mu kisenge ng'osulamu wekka nze mu kisenge kye nali nsulamu nzekka bano bakozi banne abalala baali basulawa baali basula wamu mu kisenge ekimu kuba bba emyaka gyabwe gyali nga tegyenkana ng'egyange wali mukulu wali muto ku bbo nali mukulu ku bbo kati bo nga balina gye basula nange nga nina gye nsulamu eyo luumu kati waaliwo luumu yali enninaanye nga teggulwa awaka wali mu maka amalungi ageeyagaza ageegombebwa buli muntu zinali simanyi kufumbira ku gaasi ekyuma ekyoza engoye ekyo kimashini ekyoza engoye byonna kugamba nalaba birabangako juisi gwe bakubira mu bulenda nga byonna sibimanyi bisinki nga we mumanyi amaka g'abagagga kuba nze ndi mukazi munaku eno gye nava nga nfumbira na ku kyoto kyanku nga sibimanyi simanyi nti ndibirabako naye maka gaali mwalimu emmotoka 5 tetwalabamu musajja naye oluvannyuma twawulira mbuga omukyala gwe twali tukolera yali mukyala wa pasita omu mu ggwanga Uganda muno gwe tutaamanya mannya ge
naye tetwamulabako mu makaago. Temwalabako yadde ne kubanga amaka g'abagagga gaba n'ebifaananyi oba ebisiige ebiraga embaga ebifaananyi ebiraga nti ono ye nannyinimu. Tetwalabako ku bifaananyi ebyo nti bino nti oba nga wonoogamba nti oba pasita gundi oba pasita gundi tetwabirabako. Omukyala embeera ze yali kale yali mukambwe kaŋŋambe nti yali mukambwe nga teyeemanyiiza. Era ewaka ku geeti awo ebweru w'ekikomera yali takukkiriza nti oba oyimiriddewo na muntu yenna yali takukkiriza ng'era ayomba nnyo n'akuvuma bubi nnyo. Kati omukyala oyo yalinga wabweru w'ekikomera nga bw'oyimirirawo ng'ayomba yalinga ayomba nga tayagala geeti ye kuggulwa. tayagala geeti kuggulwa, tayagalako muntu ayimirira ku geeti ye kwegamba nga talina era nkolagana ne banneighbours be. Kubanga twafulumanga ng'oba ogenza oba okugula ku bintu nga bakugamba mubeerawo mutya n'omukyalo oyo nga si mwangu. Netugamba tubeerawo olwokuba oba oyagala oba ajja kukola. Mwafunanga omukisa ne mufulumako ebweru. Olw'olumu nga waliwo ebintu ng'ebiweddewo bye yasoopinga nga ennaku ziweddeko. Kati ne batugamba mubeerawo mutya n'omukyalo oyo nga si mwangu. Ko ffe tubeerawo. Kati omukyalo oyo bwe yatwalanga omwana we ku makya mwezi emmotoka tewaali wamuvuga teyasomeranga mu sukuulu vaani maama we yennyini ye yamwetwaliranga ku ssomero. N'amala n'akomawo omukyala bw'aba akomyewo awo n'akuba eŋŋombe omuntu n'odduka n'omuggulira. Bw'omala omuggulira bw'ayita omukingu n'akugamba anti Sara njagala caayi muleete waggulu. N'otabula caayi n'omubuuza mami mata kuba twali tumuyita mami si bya anti nti oba ali boosi. Twali ofukamira n'omugamba mami caayi mata oba caayi mukalu. N'akugamba caayi mukalu oba mata. N'omutwala waliwo ku boodi we twamuteeka ng'ali mu kisenge ye yeesibiddeyo. Nga tavaayo okujja ku dining kunywa caayi. Teyatuulako ku dining ye tetwamulabako. Ffe abakozi ffe twatuulangako. Kozi waliwo n'eddiiro eri gye bayita oba mu sitting room. Omukozi ono akola ku mwana we yali atuula ng'era omukozi oyo yabeera n'oyo omwana kuba we natuukirayo ebiseera ebyo omwana baali baliisa muliisi. Nga talya ng'alina ekyejo ng'alina ne buno bubiibu bw'abaana bwe bateeka wano. Bebi we saawa eno alina emyaka emeka? Kati awezezza 10 ono awezezza 11. Katugamba ali nga mu primary 5. Simanyi bwe babibala eb'international engeri gye basomamu gundi zaabwe ezo. Yali omwana mu international school. Yali mu international school nga mwasomera. Ng'alina emyaka 10 nga bakyamusiba ka biibu wano. Nga baliisa muliisi. Nga baliisa na muliise. Nga baliisa muliisi. Naye ng'oyo omwana ategeera bulungi. Ng'ali awo munene nga tamanyi Luganda yalinga ayogera Luzungu lwakuba ne yali amukolako ye yali amanyi Oluzungu nnyo. Kati nga bw'ogambye nti omukyala yabeeranga mu kisenge oba ekyo wakiŋŋambidde ku ssimu akizeemu n'akyogera? Nzizeemu n'enkyogera wano. Nti bwe yakomawo ng'ayingira mu kisenge nga tavaayo? Yalinga tavaayo ng'alina eddirisa mwayimirira n'ayita erinnya lyo. Bw'oba towulidde omuntu omulala n'adduka n'akugamba nti Saara mami akuyita. N'enziruka ku madaala ne mugamba wangi mami n'aŋŋamba nti kati omwana yazannyiranga wa? Kuba bw'ogamba nti omukyala yabeeranga munda omwana teyazannyanga. Ennyumba eri yaliko praying room omwana we yazannyiranga nga wanene nga mulimu buli kyakuzannyisa oba si ekyo ne bamutwalako ng'agenda eyo ebweru nga walinga yeeyo bbunga mu bifo ebisanyukirwako abaana abato we basanyukira. Playgrounds z'abaana. Teyali muntu wakuzannya nnyo nti azannya yali teyeemanyiiza n'omwana yali mukambwe nnyo. Omwana we? N'omwana yali mukambwe kale nga talina mpisa. Empisa gye yali atuyisangamu ate nga maama we tayagala mukubako yatugamba ono bwe bulamu bwe ate nga naawe okitunuulira okuba omwana wa mukama wo ne bw'aba alina kyakukoze tosobola mukuba. Nitubeerawo abamu bakozi bannange nga bamu embeera ebanyigirizaamu nga buli omu agamba oba nfuneyo omulimu omulala oba ngende oba nkole kinga. Embeera ng'ebanyigiriza etya? Mukama wamwe yali abayisa bubi? Kuba nze ndaba mukama wange ng'abeereyo mu kisenge nze nga ndi eno siina nga mukambwe nga kale ng'emirembe gikuggwako omuntu n'okubeera eyo n'asirika nnyo gamba oba nazizza omusango oba kyekimunyiizizza
yali taafu nnyo nga buli kaseera abeera mukambwe waati si bw'ono ogamba mbu oseseeko ne mukamaawo kati ne wabeerawo omuwala omu ye n'agamba ngenda kutandika okunoonya omulimu omulala wano eno tetuganye batusasula emirembe weegiri naye embeera tesanyusa bulungi si y'abantu okuva ku mwana omukyala ogamba nga si byangu kati awo omukozi omu n'agenda kati nange niŋŋamba nange kantandika okugoba ku byebweru nga tonnaba kutandika kugoba ku byebweru njagala okumanya nakomye wano ng'ogamba nti mpereza caayi muteekaawo kati nga amunywera wa mami caayi bw'omuweereza caayi awo wabeera waggale ekisenge kye naye bw'otuuka n'ofukamira wansi awo bw'oyita awulira n'akugamba muteekaawo ogenda okuddayo obala eddakiika nti amaze okumunywa ogenda oggyewo ebikopo ebyo kuba waabisangawo olwo nalwo lugenda kubeera lutalo ng'abisanzeewo kuba tosobola kumanya nti kati mukama wange amaze okulya amaze okunywa ngende nzigyewo ebikopo ebyo kati ng'ebikopo bw'amala okunywa abissaawo ng'abisitula n'abissa we natadde caayi ne muleka mu bufunze nga tosobola kuyingira mu kisenge kye kumuweereza caayi n'ekyomwana we kozi oyo yali akola ku mwana ye yali ayala obuliri kuba naye waaliyo tivi nene ng'omwana azannyirayo ng'oyamukolako naye abeerayo wabaako oyo okulaba eno ey'okusintingirumu ng'agenda ng'atuuleyo mu kisenge kati ekisenge kya mukama wammwe ani yakirongoosanga tebakirongosanga Adija yakyerongoosezanga n'omwana we nga babeerayo eyo babiri kubanga yali asula naye mu kisenge kino ekisenge kyali kyakuba nti abeerawo okwo omukyalo oyo yatambulanga ku Mande olwokubiri ne ku lwomukaaga ng'olumu akomawo ssaawa 9 ng'obudde bukedde oba buba bukedde nga waakomawo ne mumuggulira n'addeeyo mu kisenge kye kati ng'obwo obudde teyakolanga nga takola ndowooza ezo ennaku ze yagendanga ze yalinga akola ng'akolerawo obudde obw'ekiro yavangawo ssaawa 7 ogw'emisana ng'addaku ezo ssaawa 9 olwo ng'agenze kukola mwenga abakozi olugambo oluyitiŋŋana ng'eyo mu bakozi nga eyo n'eyo ku kyalo nga bagamba nti omukazi akola obwo obudde aba agenze kukolawa tewali yatugambako nti naakola naye ffe yavangawo nga tumanye era omukama we aba agenze kukola nga ffe tetumanyi n'akomangawo ezo essaawa buli omu nze nenzikirira mu luumu gye nali nsula n'abalala ne bagenda mu luumu zaabwe gye baali bakola ki gye baali basula kati ezo essaawa 9 nga mumala kumuggulira buli omu n'agenda tewali gwe bakkirizanga kwebaka otegeeza ki tewali gwe bakkirizanga nga toweebaka nga mukama wo tannadda kweza essaawa twabeerangawo ne tutuula ne tumulinda kati bwe yakomangawo ku ssaawa 11 ng'olina okusituka okutegekera omwana we amutwale ku ssomero kuba nze yali alina okutegeka eby'omwana byeyalinga alina okugenda nabyo ku ssomero kati oyo omukozi omu ye bwe yafuna omulimu n'agenda gwe mbagambyeko emabega nange neŋŋamba mwasigalawo abakozi awo netusigala basatu nga bwanoonya oyo omukozi yagenda ye yali akola mulimu ki yali akola kuba mwali mwagabana emirimu ow'omwana yali gwe twali tukwasaganya naye ng'asimula amadirisa n'ayinako ne luumu we yasiimuulanga n'ebintu bye twali tukwasaganyiza ewamu kati n'agamba mugira mubeerawo nga mukwasaganya ekyo ekintu paka we naafuna omukozi omulala tinange nindaba nga nzitoowereddwamu niŋŋamba nange kangobe ku byokugenda ebweru nga tonnaba kugoba ku byebweru omanyize nsalaasala ekirimi kuba mba njagala okumanya details mba ndaba emboozi ng'eggwayo ng'ate bingi bye neetaaga okutegeera kati nga tonnaba kwagala kugoba byakugenda bweru abakozi muba n'olugambo watugambye nti tewaliwo kisenge kyaggulwanga mu maka g'omukyalo waliwo ekisenge ekyasibwanga ekyali opposite ne ruumu yo kyali kikirinaanye nga kikiriraanye temwakolako ko gundi lugambo mujje oba muggulewo oba mumuwulirize
tetwalukolanga olugambo kuba ebisumuluzo tewali n'omu yali amanyi bisumuluzo ebyo webiri. Oba ne muteekayo n'okubayo ttooki bwoti n'olingiza. Zino enzigi ezituukira ddala we bati ez'abagagga lwali lwalubaawo naye zengumu nga lutuukira ddala wansi. Nga tolina nawe osobola kulanga tekuli kamooli. Kati ekuli ddirisa ery'emabega. Okwo tekwaliko ddirisa. Buno obulumu obubeera wansi nga bulinga bubanga sitowa kali tekaggulu. Kati mwenga eyo nga mwegeyamu mwalowooza ki ekiyinza okubeeramu? Twebuuzanga nga tugamba oba kiki ekirimu naye nga buli omu tewali asobola kwogera ansa kuba tewali yali akiguddeko ekyo ekisenge n'akiyingiramu. Kati nawulidde ogamba nti mwali mulina omukozi eyalinga alongoosa awaka nga alongoosa bisenge. Yalongoosanga ebisenge n'atuuka ku kya mukama wammwe n'akibuuka. Oyo yali akola ku mwana ye yali alongoosa awo. Yali akola ku mwana ye yali alongoosa we twali tuteeka ebintu bya mukama waffe. Emmere we twali tumuteera emmere. Nga yalongoosaawo naye ng'eri ku luggi lwe toyina kutuukayo. Ye yali yeerongoosezaayo ewuwe. Tewaliwo yali amulongoosezaayo. Kozi oli omukozi omulala yali ng'ayoza engoye ze nga ku lwokutaano akeera alina waazitadde. Nga naye toyina kuyingira mu kisenge toyina kuyingira mu kisenge kya mukama wo ng'alina waaziteeka ku lwokutaano n'azijjawo n'azooza. Mwalabako ku mwami eyajjako mu maka omwo? Amaka gaali malungi ageegombesa nga buli kimu weekiri naye tetwalabawo mwami. Kati oyo mwami ow'ekitiibwa gw'oŋŋambye yali yawasa omukyalo oyo. Ye teyajjako mwaga amaka? Tetwalabawo mwami okuggyako durayiva. Yaleetanga ebintu ebyo n'abireeta n'atambula nga n'agenda. Tewaaliwo mwami n'omwami oyo gwe twawuliranga gwe tutaamanya mannya ge teyajjako mu nnyumba eyo. Amaka nga gaali gagira nga gaali galaliikiriza nga mubeerawo nga munnammwe agenda. Kati oyo omuwala bwe yagenda nange neŋŋamba ngenda kutandika okugoba ku by'okugenda ebweru. Nentandika okugoba ku bya passport nga mulimbanga nga ngenda kugoba ku process eyo kubanga si nnyangu nga woviira si wammwe. Nengenda nga nembigobako. Ani yali agenda okutwala? Ani yakusomeramu pulaani? Eyansomeramu nawo omwana wa maama wange ali Dubai akola bwa babysitter. Mwakwatagana mutya n'omwana oyo? Maama omuto nali namugambako emabegako nga sinnafuna mulimu gwe nagenda okukola Emunyonyo. Naŋŋamba nja kugambira ku gundi tulabe oba asobola okufunira ki omulimu ogwo. Kati bwe yaŋŋamba atandika okugoba ku bya passport woba obigobyeko ebya passport ebintu ebyo bitera okukola ki okwanguwa woba ogiyina. Nange nga ntandika bigobako. Yayanguwa okufuluma, yafulumira mu wiiki emu n'ennaku 3. Ne bampeereza message neŋŋenda n'engikima nagikima ekyambogo. N'enzira yawo wonna nga mulimba naye ng'agamba anti Sara ng'onnimba. Yawo wonna we namulimbira emabega nina kye neerabidde okubagamba. We nakolerayo omwana wange ono yalwala. Era ebifaananyi by'ebizimbe ebyo nabisindikiddeko ku Adija ku ssimu ye. N'alwala. Kati bwe yalwala nga kyenteekawo ekyokulwanyisa kyali kya mwana nti ngenda ku mwana bamututte emulago bakoze weebati. Naye nga nze mpozi omwana ekizimba kyaliwa? Muddokole? Ekizimba kyasooka kubeera wano eno olwamala kyasemba kufulumira wano eno. Kyasooka wano nekimala nekidda wano eno nga ku kutu. Kati nga mulimba bwentyo nanzikiriza n'agamba nti genda awo ku ky'omwana genda ne bwe nandibadde nze naye nga mba ngenda kugoba ku byakatabo kange. Akatabo nenkafuna omuwala eyali e Dubai ne mugamba bwe namugamba n'agamba n'omulimu gufunise weegulye Saudi w'ogenda okukola ki w'ogenda okukola. Kati neŋŋamba omukyalo ono mukama wange mugambye ntya. Mu butuufu ne we mubeera mmwe abandaba ku HK Media tosobola kuva eri n'ogamba mukama wo ngenda nfunye omulimu. Ninakaawo mukwano gwange ku bwe twali tukola nabo ne mugamba naye njagala kugenda kukola. Njagala kugenda wanene njagala kuvaawo banfunidde omulimu. Yonna nga mukama abo be wali okola nabo wali ufunyemu mukwano gwo? Nali nfunyemu mukwano. Yali akola mu field kyalo. Ye yali ayoza engoye za mukama wange nga yakuuta ne pavers.
kati ne mubuulirako n'agamba nti Saara nange bwe naagira ngenda kutereka obusente bwange nange nfuna akatabo konze kaale kati oli mukama wange gwe baali bafunidde obusawudi buli kimu yali akinsasulidde kati awo nendwala bwe nalwala nesooka ngamba abakozi bannange nga ndwadde mpulira omusujja buli wamu wakutuse ne baŋŋamba kati sooka ogenda okole ki ogambeko mukama waffe neŋŋambako mukama waffe n'agamba ate bw'olwala onyiga bunyiza nti Saara ne mugamba naye mami mpulira obulumi n'aŋŋamba kkiririrako obulumi wali obuwulirawa nali gwasooka kujjanga musujja nenzimba muno mu bukyala muno nenzimba nga ndaba bwe ngenda okunaaba ndaba neeyongerako kugejja nga si bwe nali kati bwe nagenda ku famasi eri awo Munyonyo nensangawo abasawo nembabuulira abasawo ne baŋŋamba eyo nsanja bavu twala ddagala lya musujja kuba nagenda ku famasi tebanzigyako musaayi nenzirayo nemira eryo eddagala omusujja ne gubanga ogukendeera naye nga nyongera kuzimba kati we nayongera okuzimba n'ebigere n'amagulu ne gazimbirako n'ebigere kati n'akubira drive oyo mukama waffe n'agamba jangu omutwale ku ddwaliro liri ebbunga kuba we baali batujjanjabira kati nange ate bwe natuukayo era nabagamba muno nzimbye bo bwe banzigyako omusujja banzigyako omusaayi ne baŋŋamba olina typhoid ne bampa treatment kati nga typhoid yakulumisa neeno mu bukyala tewabagamba nti obukyala bukuluma nabagamba munene omusawo namugamba nti muno munnanzimbi n'agamba kati ekyo kyetaagamu bakugu omusawo waawo we yaŋŋamba kyetaagamu bakukebere kuba ebigere ebiseera ebyo byali bizimbye nnyo nga bitiisa ne bampa treatment driver nanvuga nanzizaayo ewaka ngeri process yange ey'okugenda e Saudi bwetambula kati process eyo we yatambula ne bwakolaki process bwe yatambula nga treatment bweggwayo nga nyongera kuzimba nagenda olaba nga amaanyi agakola gampiddemu nga sisobola kutambula ebigere ebinnuma mbanga mulinga omuli amasira ebizimba weebiti kuba mumanyi genereeta nga wonoowulira genereeta weetokotawo oti nesaawa eno mbiwulira nga bw'otuulawo oti owulira nga mutokotamu nga genereeta ng'etokotawo eti binnuma biringa alinnya mu mabwa muno temuzimbye nnyo naye oba owulira obuzimbu mwebuli ne muno mulinga omuli amasira nowemuti owulira nga otujjibwa nga woonoola nama n'okolawo oti okugulu oba mpulira obulumi ne wooneevuunikawo oti n'okolawo oti owulira muneeno buli wamu wannuma kati eyo process bwe yali etambula nga ne visa eri mu kufuluma ne balina otuzaayo ku medical kati nensaba nenimba mukama wange baali bampise ngende ku training ne musaba ne mugamba nti no mami nfiiriddwa mu kyalo naye tugenda ziika eyo kayunga ngenda kulwawo bayinza oziika leeti asiina wenkimwatulira kuba nali ngenda ku training naye ngera mukwano gwange mubuuliddeko yakimanyi ngenda ku training bwe natuuka ku training baba balina okuzaayo ku medical bwe nadda ku medical ebigere byali bizimbye nnyo weebiti omusajja wa ku medical n'aŋŋamba nyabo nkubuulire toyina gy'olaga sooka ogenda okwata essente ogenda okebere olabika oyina ensigo ndwadde oba omutima muki mulwadde kuba bye bitera okukola abantu weebityo nemwegayirira n'agaana kati ng'eri banjagala esikuudi ng'omukazi ayagala nnyende otuusa we nagamba ab'oku ofiisi eyo gye nali nina okuyitamu mwe basasulira ssente nembagamba mubagambe ekituufu balina kye baayogera mu luzungu oba nti ba medica ekoze eta nti si nnungi nembagamba bwentyo kati nenkubira oyo mukwano gwange naŋŋamba mami ali eno ayomba bubi nnyo nemugamba oba wamubuulidde nti ngenda kubinene ebintu naŋŋamba nti Saara saamubuulidde kati nenkwata ebintu nembijja kuki nenkwata ebintu byange nembijja ku ofiisi gye nali ngenzi nenkomawo waneeno ewaka
nenkeera nnyo ku makya omwana wange agenda ku ssomero ebiseera bye baali bali mu bibuuzo neninye emmotoka nzireyo nali ntuuse ng'essonde omuwala omu nankubira essimu nangamba nti Sara tojja mani agambye yafunye omuntu omulala nengamba driver yimirira nveemu kati ate ebintu byo naddayo nembikima oluvannyuma nangamba todda agambye nti todda nga olwo mukubidde amasimu okuva eri yonna we bangambidde nti medical efudde nemukubira amasimu n'agaana okunkwata n'agamba yanti Sara mu mugambo obwedda yankubira naye tadda nafunye omukozi omulala ani gwazanyira ku bwongo kati nengamba mukwano gwange oyo nti oba wamugambye nangamba nti Sara saamugambe nengamba siina kyakola kantambule nzireyo ewaka ekitegeeza kyolinga nga kyowulira ku mutima nti mukwano gw'oyo gwe mwali mukola naye yakubitrayinga n'abuulira mukama wamwe kyogenda Saudi kola alabika yamugamba nenkomawo ewaka okuzimba nekweyongera obulumi nga bungi nayinamu 9,000 ne bangamba ensigo genda enaggulu bakukebere tabika olina ensigo oba omutima nentuukayo anati mpa ekitabo ekyo nentuukayo enaggulu Adija yina ebbaluwa gye bampanga omutima mulamu n'ensigo yine gye bampa enaggulu ekino ekitabo kye bagabira enaggulu gye bampa ne bagamba nti omutima mulamu n'ensigo ne bangamba olina okunoonya ssente omusawo yali mukyala nangamba olina okunoonya ssente bakujjanjabe wansi eyo bakukebera ebyo ebintu ebisigaddeko bibino bankeberako kino nekino nekino emitwalo gyali 8 kati bino ebyasigalayo bye balina okukebera ebyo ebyasigalayo bye biki olulimi lw'abasawo nange siritegeera bo baakugamba nti biki bye balina okukebera bino bye bawandiika wano olina kuddayo na kitabo olina kuddayo n'ekitabo ne ssente ssente mmeka baali bansabye emitwalo 16 nga siziina ne bangamba olina okuzireeta tukukebere nembeegayiriranye nembagamba lino eddwaliro bagamba lya gavumenti mwandinnyambi nina zino ssente ndi mukazi munaku ne bagaana naye ng'enenuma ebigere biringa ebirimu omuliro nga nzimbye ebiseera ebyo nga nyambala na sapatu nga ne buno bugatto bwa closed tosobola bwambala ng'ekigere kyatuutiira kiti ti ne bankebera ebyo ne bagamba olina ebyo biramu kyekyo ekirungi kyekikuyambye naye kati ekireese okuzimba omu n'okulumwa muno ng'omuli amasita n'ebigere okuba nga mulinga omuli amabwa mu ntobo wansi nja noonyeza ssente zimbuze nangamba olina ofuna ezo ssente tukukebere era ofune neza treatment otandike treatment bwe tunaaba tuzudde ekikuluma ebyebweru byagaana nenkomawo wano ewaka n'omusajja neyeekyangamu n'atambula n'agenda kati wagenda ddi okukima mu maka ga boosi wo wagenda ddi okukima ebintu ebyo okugenda obikima nga bamaze okuŋŋamba nti afunye omukozi omulala sidda waayita ennaku 2 yakukkiriza oyingirayo mu nnyumba saamusangawo yali agenze kukima mwana nentuuka ku geeti nenkuba essimu nemukubira era teyankwata kuba yali ayina kati obusungu ng'anyiize nnyo ng'alina obusungu nenkubira ku bakozi awo kuba nayinayo ensawo zino zisweet case n'ensawo y'okumugongo nembagamba mbijjeyo mu mundabire ngenzo sirina kyentutte nentambula nenkola ki nenzira wano mu kyalo ewaka wange bwe wakomawo wano omwami wo wamusangawo namusangawo ng'abeerawo n'omwana nga temuli mukazi mulala teyaliimu ekyo sigenda kukimulwa bwe yakulaba ng'okomyewo omwami wo yagamba ki kati keneerabiddemu Adija yatuuka n'atereera omwami yatuuka n'atereera ng'alaba okola kuba nali nkola nga nyamba omwana wange nga talina kyajula era ayina neyiba wange oyo omukyala gw'olabyawo n'amugamba nti bana ekituufu omukazi akole mama Janati abadde ng'ayamba omwana sukulu fees oba oliawo ng'asasudde ze nali simanyi bwe bagulawo akawunti mu banka naye ye yaginzigulirawo Adija teyaliako 11 era mu kugoba bya process ebyebweru yalinga mugamba njagala ssente weziti n'azimpa okutuuka weziweddeko lwadde ezimu nazisaasaanyiza ku mwana wange ng'alwadde naye kati Adija simanyi kyamutabula kati kiringa emyezi 2 kati bw'ozze n'oyogera ku ky'omwana n'enzijukira ng'ogamba nti omwana we yazimba ekizimba baamutwala mu ddwaliro ne bamugamba ki ekimuluma
bamutwala emukono ne baga oba olulimi lw'abasawo bwe mulimu akantu weekati kabanga akakaluba weekati mbu kajja genda kakendeera ne bamuwa eddagala ng'era nze nsasula ssente era omusajja akimanyi ng'era yamutwala ng'era akugamba nginzigyeko ssente bweziti ntutte omwana mu ddwaliro ne mugamba tewali buzibu kasita omwana wange n'atwalako ssente ze paka akawunti yange we yakalira kati otuuse embeera we yampitiriddeko nnyo bakyala kati omwana yawona atya omwana eddagala eryo lye baamuwa ku ddwaliro emukono lye lyamuwonya zaali mpeke naye waliwo ekiseera we yatuuka nga naye takyasituka ng'era obeereyo nakkubira essimu anali namugulira akasimu k'amapeesa nangamba maama sisobola kuyimirira sisobola kutuula olwo nga taata wamulesewo agenze kutuula baneiba bange baalinga banyambako waliwo omukyalo oli wammanga nono neiba wange waneeno nga banyambako ne bamuwa emmere eyange yeene mabega wa tanka ne banyambira ku mwana wange era banyamba nnyo nabeebaza tuuka we nalaba ng'obulamu bugenda neneerwanako ne wabaŋŋamba nywa kamunye akendezaako ku kuzimba nywa kamunye nga kamunye genywa naye nga mpulira obulumi abalabi ba ekikemidiya tuusa bulijjo adija mugoberera nemuweereza message bulijjo ndabirawa bulijjo adija mulaba ku YouTube ne mulaba ne ku Facebook eyo mu nnyumba gy'obadde okola ng'obeera ku intaneti nedda tubadde nga woofunayo 5 b'olukumi obadde ng'osobola okugula data essimu zo yali tazitugaana buli omu yali ng'abeera n'essimu ye ng'olaba buli kyoyagala kasita oba ng'omaze okukola emirimu gye kati nalinga mulaba adija ne mugoberera kati nalabye kimpitiriddeko ne ŋŋamba kasita mukyala munnange kamwekubireko enduulu oba asobola obalabira ekikemidia basobola okunyamba ndi mukazi musiraamu naye olumu osiiba n'ekyokusibulukukako nekikubula olumu n'akawunga nokakubula konywerako amazzi olumu neibawo n'akuyamba n'akuwaayo bambi omukyalo oyo omusiraamu alabiridde nnyo omwana wange n'amuwa ku kyokulya nemwe n'abali eyo abalabira ekikemidia ajja tikulusumu okimanyi olaba nnyo adija saba onyambe mukwano si ajati yekka abasiraamu bangi n'abalala bonna abaagala abantu nsaba munyambe kati kansooke nkuzeeyoko emabega bwe wakomawo wano awaka omwami n'omugamba nti bakugobyeko mulimu yagamba ati kyamuluma n'aŋŋamba n'emmere yatulimye okulya n'omwana tubadde tumanyi ogenda okole guli gufudde ne guli gufudde kyamuluma emirundi ebiri kati gwe mu bwongo oba olowooza obwo obulwadde bwajja butya olinamuko okundowoozayo negamba nti kino bakiri byansobera nange adija kati siyinza kugamba nti oba kino oba kiri kuba nange neebuuza omutwe ne gujjula ebibuuzo bingi naye nga ansa siziina kuba nagenda sizimbye nagenda ndi bulungi nga nali ndabika bulungi era kati watandika otya okuzimba nga bonogamba nti nzimbye nawulira okusiibwa saawulira kusiibwa konna nawulira bulumi omubiri ne gunkutuka nempulira nga njokya nze ndi musanyufu nakibagambye naye essanyu lyanzigwako era naye yennyini ng'agamba bulanti saala nga nseka ndi musanyufu nengamba naye kiki nembagamba ndi mulwadde naye mpulira oba nsanja bava nga wano wasooka okuzimba bwe bati nagenda okulaba nga wagenda weeyongera kuba kati newakkirira paka wano wonna wazimbye nemuno amagulu ne gagenda nga gazimba neno wansi yonna mpulira obulumi kati saara otuula wano ku katebe okuva ku makya paka obudde okuziba ntuula wano adija ku katebe ogenda otya mutwaliro ansitulako booda n'ensanga wano ne bantwala ne banyingiza ebinnya byeno obikola otya ntuula ebinnya byo bingi ndi mukazi mugumu naye waliwo obaolaba nga tulina wakugumira n'otuuka booda n'omugamba sooka oyimirire ntereere oba mpulira obulumi bunzita
wa boda nayimirira nesooka nentereera awo nasimbula netugenda mu ddwaliro wenti wendi Adija nsaba abalabi ba HK Media mwenna abali mu ggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga nsaba munyambe munzijanjabe nange nfuneko akaseko nziremu neyagale ndi nkule nfuneko nekyokusibulukirako ekirungi naye otuuka nga osiiba olumu osiibako n'ogamba kwosiibe osabe naye nga tolina kyogenda siibulukukira omwana wange wuuno abalabi ba HK Media we mujjidde olwaleero tetwasibye nti twasiibye ekisiibo kuba twanywedde ku mazzi naye tetulina kyakulya olwaleero tuli wano bwe tuti omwana wange ono gwe mulaba nina abaana babiri ono yasembayo omulala ali luddawa mulala ali eyo ekireka waliwo gwe nagamba mulenzi amuyigiriza ebya welding nga sente siziina kati kugina emyaka Sarah obadde ogenda kuba kyeyongo n'amalako obadde tokomewo ng'okaddiye ng'okutuse oba nandibadde nkutuse kasita mbadde sigenda kuddamu kuzaala badde ogumye mbadde ngumye olugumu olusembayo mbadde ngumye kyekituufu bannange saagala nnyo okubuuza nnyo bibuuzo bingi abantu bayinza okugamba nti ntandise okubuuzabuuza naye obulumi bw'olimu nsobola obutegeera kati ozaako ki bakwano bo bano gye mwali mukolera Emunyonyo bakubirako ku ssimu baali bakubiddeko bankubirako nga nakavaayo nga twogera naye kati olumu nowo baweereza meseji abamu tebakuddamu bonna kati basatu tebakyanziranga babiri yamala naafuna yadda mu kifo kyange yamala naafuna yadda mu kifo ky'omulala ekyange kati oyo ate yali takumanyi oyo yali tamanyi bali ababiri bannange si byangu badde simanyi nti no muno mu kibuga musobola okubeeramu omuntu agwasobola okukolera obwa housemate nobanga ali esawudi era ffe twalina mikwano gyaffe betwogera nabo abali ebweru nga naffe tugamba tuli eno mu kyumba kuba naffe olumu twebakanga 8-9 nga mukola ki nga tumulinda yalinga ennaku ezimu waliwo ennaku ze yafulumanga olw'omukaaga ne Mande n'olwokubiri ng'afuluma ku ssaawa 7 nga yambadde bulungi nnyo n'asimbula emmotoka ye agende n'akomawo ku ssaawa 9 n'akuba eŋŋombe wekakutanda n'akuba eŋŋombe emirundi 3 newaba jjukira otulo tuba tukututte owasiibye okola mwebakiddeko awo ku ntebe tolina kukkirira mu buliri gye weebaka nga tannadda olina okudduka n'oggulawo era awo n'atuuka n'ayomba nnyo ayinza oyombera eddakiika nga 3 nti mbadde mukola kimwagala banzitire ku geeti n'ofukamira wansi n'ogamba mami tusaba kutusonyiwa tuli tubadde tutututte neyeesooza n'akwata ebisumuluzo bye n'agamba omwana wange aliwa olwo nga mukazi wattu ali ku mwana aba naye avuddeyooko ajja eno mu ntebe ffenna twebake wano mu ntebe mu sitting room alina okudduka okulinnya amadaala okudda mu kisenge eri omwana bamusange ng'atudde awali omwana waati embeera gye mpitamu abalabi ba HK Media kati ng'omwana teyeebase omwana aba yeebase naye oyina okumutuulako bw'oti omwana oli yali ayina amateeka mangi nga mama yateekawo amateeka mangi olina okumubeerako ssaawa 4 mwana bamusanga mu ffumbiro mu kiyungu ekolera nti saala oba okinyweyo ki omwana agenzeeyo ng'okola ki gasi bw'atulika n'ayabika natta omwana wange gw'obadde okola ki kwegamba embeera teyali nyangu nange buli muntu asaana afune ku ssente buli muntu kituufu ye asaana afune ku ssente nga zize tabbye enzibe ng'azikoleredde n'emikono gye kati singa wabaawo omuntu eyeetaaza okuyambako mu kiseera kino ekyekisiibu akutuuka akufuna atya nina ennamba yange emu eya Airtel gye nkozesa eri 0743 86
25 47 Okay. eri mu mannya Namazzi Sarah. Alright. Bw'oba tosobodde kufuna Namazzi osobola okujja mu kabox kange ne mu kutuusaako tuyambagane. Nze bino byenkolera abakyala yenna ali eyo ng'olina kyonneetaaza oba weetaaga nzije nkukyalireko kasita wataba wala nnyo nga nsobolawo bansobola okujja ne nkutuukako. Naddala mu kisiibo kino mpitirizaamukko okuyamba abantu. Munkubire ku ssimu nja kubeera mbatuusaako okuyambibwa kwange. So kati omwami wo yaaliwa? Aditi omwami yagenda kati myezi 2 tetumanyi bwali takuba na simu. Yakeera ku makya n'ava obuvi nga talina kyagambye. N'aweekeesawo yeeyo ku mugongo n'agenda. Mwali mutandise okufunamu kembiranye ng'abafumbo? Tewaaliwo ssente. Kati Paul bwe yagenda yateekawo kunizaalinya. Omwana ono n'amubuuza naye taata zino ssente zinaamala. N'aboggolera omwana kyenva mugamba. Omwana tumulaga mbeera gye tuyitamu. N'atambula n'agenda kati emyezi giweze 2. Ebintu bye yabireka? Engoye zino yazireka weziri. N'akwata esawo n'agenda. Waba abayambi n'abaweerezaayo 5000. Nga si byangu. Abaweerezaayo 5000 kyokka n'obulumi nnumizibwa. Siyina buyambi bwonna. Bwento bwendi abalabi ba ekikemedi mwonna. Saakomye kuwuniikirira ku ssimu. Tuuse ku soosi ne neeyongera okuwuniikirira. Kale bannange mutukkirize tubasiibule gwe wenna alina ky'osobodde. Omukyala wuuno eddwaliro lye lyetaaga okufiibwako. Ayagala ddeyo bamukebere ebisigadde bamubuulire ekimuluma ekituufu yeetaaga emitwalo 16. Then ekyo ng'okitadde ebbali balinamu embeera eyawaka nti basiiba. Omukyala wuuno musiraamu n'ekyokusibulukuka tebakirina. Kati oyinza okuba ng'oli eyo nga weetaaga okukola swadaka osobola okututuukako either ku namba yange y'essimu oba ku namba eyo gy'olabawo wammanga n'oba ng'omutuukako bulambalamba. Mpozi buno obubaka bugende eri abantu abayamba. Nsiiba nnyo nga nkyogera omanyize ndi mukyala ate eryantama nti bw'oba ozze okuyamba jangu ng'ozze okuyamba kulwalirira. Omuntu nga nesitudde nenva e Kampala nezija mu kyalo okutunuza musaara no kamera sinza kubeera nga njagala kola musaara ssente. So bambi ako kabatuulemu nsaba busabi tuwaŋŋane ebitiibwa. Nkuwa ekitiibwa nange ompe ekitiibwa ku nsonga z'okuyamba. Munaife esho z'okuyamba twali twazivaako lwa nsonga twafuna ebizibu bingi n'abantu be tuyamba n'abantu abagaba obuyambi okitegeera. Naye engeri gye kiri kisiibo nagambye nti nja kukolayo ku shows eza charity nkozese ku platform yange in a meaningful way. Neme kuba ngamba wabyakuseka busesi byokka ate nga bwe tuyiga ate nga bwe tuyambagana n'okumanya ensi bw'etambula. Munzikirize bannange mbasiibule. Yenze HK Media Hadija Kigozi